Yes, munange olwembolo lusenenkerevu okuva Olivia Omuwumba kansubira lukunumire ino munange program tumusake kibumba nize kisambira dana buli lwa shande okuva essaawa diba isatu kitundu paka essaawa diba ina diba itaano edokuncho binjire bitujja okuba nabyo mu program eno aye nga ate mbebaza mwena abali kubanga ate muweereza Katonda omwetesetese mwawuna mwajja mwakola phase esooka nga nesaawo oli kuwummulamu okujja kwira enkola phase eyindi n'okushingira Mwasala every Sunday. To me it is a Christmas. Like me mami yatukuzanga every Sunday baluna kulwa kubawo kulya birungi bikoko binyame ebyo bityo anyway being around in that mood that is how we used to zendera ngeza kunakoba nti yes, I want also my children to be like that when I get you sala wokobe nti oluna kolwe Sunday nsobola okubanga ne umuzamu nibwe mbandi kumulimo nga ndikola nga jya bakama bange. Let your bosses also know bandi bakama baife bona benda ina abantu abatya Katonda kuba buli muntu obanga otya Katonda kitegeeza obolina empisa obolimu obwesimbu obatoli muyayo batoli mufere obojokola ekintu mbulambulukufu abandi babeeyo mu mafumbiro bafumba ayo bakolera yetu batutubidi so bwamana nti olina mulokolo otya Katonda eno kuba kumpini Katonda at least yakuwa kwa half a day waja wasinza waja walaga omukwano Katonda kubanga mu Corinthians ndala akanirya ke 13 patukoba nti munange okuyikiriza omukwano omukwano bagotata love nebimu ku bintu byagezaako kutakukwenesera nti byonna osobola okubanga obikola aye kyolina okubanga okulembeza n'omukwano so omukwano ogwo munange kiba kirungi wagutwala ogwa Yesu ate wabanga ogabira n'abantu abandi olwaleero teeba munange mu kwetebwa kwa Katonda ani gwe tulina tulina omwami wa Katonda tumuliranga bulire abantu betulowozanga ki omusumba Sebuufu olwaleero gwe tuleese tubeta bati abajenoza abenjiri betugirenga bamu abandi twegombera okuva mu Oasis of Life ekigambo kyali tuletera olwaleero zena ndi I'm going to tap into the anointing kidi ekyo kitegeera emikisa tulina ogifuna watugifuna bwabanga bona ekiseera kyabwe kiweireku ife nga tukisigaza ayo gitapinga olwokuba nti osembere kumpi naye bwosembeza kumpi ni Katonda otuuka wabanga ye wabanga omwana we nti ebyamagero osobola obikola osobola okusabira ole yawona buli kimu wakikola kubanga oba musika wa Katonda so bubero tineyo Katonda nga tujja mu kabre Katonda katide ntule n'omusumba tovaawo. Yes, tumusake kibumba program gawe bakovye nti munango lwale tulina omusumba Sebuufu okuva mu Oasis of Life aja kuira mwena atukobere kiki kyene kyakola Katonda yamweta akola ki era right now we are with him in the studio abenga atukobera ku kwetebwa kwe kuli kutya banange wolyeyo otali kwenda buli erobozi lya Katonda leero nkulete baba tubamweta batya baba dizata maje baba na ranka ki diranka sobola okwogerayo omwene bono mubonako ajja kubanga mwene akola di ranks dalina obone munanti ba genozi buli mu ba geno abasinga kuli ba genozi mutumusake kibumba mu God is calling omusumba you're most welcome ku program tumusake kibumba ku Baba TV. Amina sanyuse okubeera ku TV eno Amina TV yes mukama mulungi mukama wa kisa kingi Amina amanya gange nze Pastor David gwayambadde Musisi Sebuufu abasinga abadde bamanyinga Sebuufu oba David naye ya Sebuufu letusinga okumanya ensonga yali nti waliwo omwami omu yali kuyiganga road wensulaawo naye baali bamuyita David Sebuufu kati ate nga tugawandika kyekimu omusajja muganda yali weruweere eyo kati ng'ebintu byabwe tugenda okulonda anondera nsanga balonze ddala baka David Sebuufu yalonze nenga nti amanya gankanga malirengayo dduna David gwayambadde Musisi Sebuufu ugane kubulira muzenyanya era lumu passport yange yaggwa simanyi yagironda ne baga David Sebuufu yagiri bwe bagironda bagimutwalira ne baga nti asiyenze ne bantwendetera nagenda okwekanga yo naye bambi kitalo nnyo yafiira mu accident Lugazi wale motoka ezagwawo n'afiiramu kati n'ensigala David Sebuufu nze kamujinja Sebuufu David Sebuufu kati gali tokyagongereza naye nga oteekako gunga agala nnyo kubanga gabeera distinct beera wanjawulo kubalala ennyo ddala gali manyaana tusanyisa okulaba. Amina
mwebale kukwiriza kujja kunyumyako naffe olwaleero luno nzikiriza okujja era nange mwebale kumpita kubanga ebiseera ebimu tuba nnyo bize nga mutambula mudde eno mudde eri ogenda okwesanga nti tolina biseera bigenda ku TV naye olunaku olwaleero neyanziza nnyo okumpa akakisa kano naffe tuli bamukisa nno Diana mukama akuwa omukisa n'abakozi ba TV Shadraka ne abantu mwenna bagita batya bagita Baba TV abakulembeze yes omusumba amina kati omusumba n'okuyitibwa kwa Katonda twagala tumanye wayitibwa ngani naye twagala tusooke tumanye kubanga okuyitibwa si nti oyitiddwa saa zino nti oli musumba kyovola twagala ne tuveno emabega tulabe enkolagana yo ne Katonda ne famire yo yali etya mu ntandikwa eyo bane nebaza Katonda olwaleero kansembyeyo kyemwambuuziza ekisooka kangisembye nayo ndi pastor ate mpulira ndi pastor ekyo kyo saagana kukyega saagana naye okuva emabega saali pastor nazaalibwa taata wange yatuzaala abaana bangiko maka gaali abakyala bangiko naye taata wange yali muyimbi mu Church of Uganda bamuyita Ernest Gwayambadde Muteesaasira yafa mu 1984 naye yali muyimbi ng'akulira mu kwaya tubazaalibwa mu Buluba Emitiyana life gye batuziika eyo so kati nga bw'ayimba nga nkyali muto nga ngenda nembeera ku luggi lw'ekisenge kye nempuliriza ennyimba zayimba ezo nalyoka ne kusenga gwe nempuliriza sinakawoowo zirimu amakulu zirimu n'omwoyo zirimu ekintu nasisitanga bamuyita Damali baali baziyimbanga wano twali mu Christ All Saints walukuba naye nga bazimba naffe nga tuli bato naye ng'owulira zinenga gye zisikirizamu kati ali mu kisenga ayimba bamuleetedde record okuva e Germany mukulu waffe kati ayimba yo recording aweereze ateeka ku buteepu simanyi yali akikozesa nali muto kati nentuula ku mulyango gw'ekisenge ki olw'okuba ntudde awo twaddusedduse twalidde dde amapaapaali tukooye ansanga neebase sekufa okola kiwano kati tamanyi nti ndi interested mu nnyimba zi na buli kati njagala okuyimba nnyo nnyo it is part of my life. Naye family gye wakulira mama ne tata baali baweereza mama yali wanjawulo baali ne tata ne babeera nga wakubiri tata tuli mabbali kati n'atuleta n'atujja ewa maama ne tukula ne maama ono step mother waffe n'agamba ndeeta ntwale abaana bakulire wamu era ne tukulira wamu ne tubeera wamu ne twagalana naye we mwakulira awamu mwali muweereza Katonda relationship yammwe ne Katonda yali etya babazizza eno yatutwalanga mu kyaki kifuba taata yatutwala mu kyaki kifuba era waliwo ekigendererwa olumu nti bw'oba towuliriza mubuulizi kyabuulira eka tojja kulya mmere byebibuuzo asooka n'akubuuza omubuulizi yagambye eki luyimba kyo lwayimbiddwa kati nga mwendutula mu kkanisa ne muwuliriza teri byakuzannyira mu kkanisa kati ekyo ne kijja nga kitukuliramu ebiseera byali bibi bya masasi maama n'afa era waliwo ekigendererwa kyali kikyamu nnyo taata yatusindika ewa mama yatuzaayo tubeera bangi mama n'abeera stressed up yatuzaalira ddala n'atuzaayo ffenna tuli mu kayumba katono kati maama n'afa maama afudde tetunaba kutegeera emyaka 13 kati muganda wange mwannyinaze gwenzirako namwanje n'agenda asabira awantu n'akomawo n'aŋŋamba nti enkuba yatukubye naye omulema yatambudde nenga nti kaakati bwe naddayo mu kyalo okuwummula gye nagende wa taata waffe omuto ne baŋŋamba baatugamba namwanje yalokose nti enkuba yatukubye n'omulema yatambudde awo we nalokokera ndowooza simanyi lunaku lwe naddamu ku ssaala ya bulokozi bwe nava mu kyalo natandika kusaba ekitegeeza wagenda
wagenda mu church eyo saagenda nayo waba kugamba nawulira nalo omulema n'atambula nengenda mu kyalo nempa testimony mwannyina gyeyawadde yampadde kati bwe nakomawo mu tawuni natandika kusaba ewakayiwa nentuula eyo nembeera eyo ewakayiwa church kyeyo kayiwa Christian Life Christian Fellowship Namirembe wansi wa Church of Uganda awo ekanisa zaali awo oli mu myaka ng'emeka 13 1980 kati watuukaye otyeyo na anti akati tuli mu Kampala tusula n'ensula mikwano gya wa mukwano gwa mama wange kati oyo sister wange antwala okusaba gye basabidde enkuba gye yabakubira nze nintandika okusaba nitubeera eyo kati awate kanisa nitukyukamu nitugende wakibuuka watandika okusaba mu kanisa kiki ekyakunyumiranga nga wakayingiramu kiwalaba nti kala amazima gennyini sinza nakujjukikubuulya kuba 1980 sibijjukira simanyi naye ndatula butuuzi kubanga sayina agent wala mu disco sayina agent wala kunywa mwenge ate nga kiri ekyemmirako eri kyakukubye ogamba byonna ate ndowooza ne taata okutulanga mu kanisa nakyo kyayamba ekibeera ngo ensigo yali ekola ki emera kati sooka obulira abazadde abali ku TV abatagala kusaba ate ne bataweereza abazadde mutwala abaana mu kanisa tomanya kyagenda kubeera maaso tomanya kyagenda kubeera mutwale mu kanisa muleke abeereyo tomanya kyagenda kubeera ensigo egenda omubeera munnange nebaza Katonda nembeera mu kanisa nembeera omwo netuvaayo kanisa nezikyukakyuka ebiseera byali bingi entalo zaali nyingi awo nagendere ewa mbuusaawo awo mbuuse nengende wa Musumba Kayanja tuka Musumba Kayanja sina winsula mama wange gye nali mbeera ngambe noonya woobeera ngenze wa Kayanja bangobye kati Kayanja ali bweru kiki ekyakugobya satalina wazo abaana bangi mama wange afudde oli alina abaana be naffe tuzze tuli mukaaga buyumba butono bwa kisawo mwajja mwenna mulundi gumu ffenna yatutwajja mutale bwe tubeera awo tulya kawunga ka muwogo tukalwanira bulwanyizi tufuuka ekiranga noonya woolaga sebufu noonya kyolaga n'okulokoka wakola ki olokoka tosobola lemererwa nengende wakayanja bwengende wakayanja ne bangoba ne banga tetukkiriza bantu bano abantu batutabudde Kayanja yali bweru ani ali wabweru Kayanja Musumba yali akomyewo tanaba kati outside the country okay kati kati kaya Musumba Kanja bwakomawo nemmanya nti akomawo nentuula erubaga we baali babeera abo baali bayitawo kibaawo Kayanja lukomo chachi yennyini yali awo awo yali awo bagamirako center Musumba oluyingira bwati n'agamba Daudi kati awo ne bampita Daudi nasabye Katonda nkusange wano yakulaba before yali andabye before bibuuse twakola naye ntugerako mu crusade ngandaba kati wanga nakusaba Katonda nkusange wano amina awo nakwata nsawo ye nenjingiza mu kisenge nenkwata yokubi nenkwata ebintu nembiyingiza mu kisenge nolaga amaanyi n'obwagazi kati wano sivaawo angambye akugambe n'erinnyange angambye ate abantu bonna bawulira kati abalala mu ngobe nga Kayanja ngambye twamuyitanga Kayanja muyita Kayanja kubanga my friend simutamusaamu kitiibwa naye anyingiza mu nyingi awo nayingira paka mu kisenge kitandaba kuwasa kati wafuse tani Musumba Kayanja amaze okutandika okukola ebyo ali awo ebintu ebitagadde balina kino kiri kanenkwata ebintu ebyali yeetaaga yali alise vines baziyita vine twabiyitanga bidomola abyakulya ya snacks abiresaawo alesa amataga ga Nido gali awo passport ye eri awo mulimu $1 ne £1 nembikwata nembiteeka mu kadulowa nensibawo nemugamba Musumba ebintu bye bonobo byetaaga nze ekisuzo nze nkirina nenkiteeka mu nsawo ne wabuvunanyizibwa kati nga manyi nti Musumba Kanja bulwana ayagala okunywa amata ga Nido alina kuyitanze ate nga tasobola kubeerawo nga tanywedde kitegezo lino okubeera kumpi tukiyita ku kiddo nembeera kumpi awo nembeera kumpi naye jjukira ekyo 83 84
kati kinanaawo tutambudde mu makanisa tuyize ebintu bingi mu Katonda tuyize n'ojjudde n'omwoyo kati wano Katonda ampa buvunaanyizibwa kuyiga byakukola nembeera erubaga nenkola ebintu bingi nnyo nenkyusa ebintu bingi nga nze mbikola mu ngeri yange n'abyagala lumu yanvuma era saagala kuddayo kunvuma yanvuma olwonzizaawo waliwo TV yali side eri kati nga bagiyisaawo bagende basomesa abantu kati ne bateeka ente balina Bible school kati waliwo emmeeza ne basitula entebe yali ku wansi ne bagiteeka ku mmeeza waggulu bayiseewo ki TV bayisaawo TV emmeeza nesigala entebe nesigala ku mmeeza ne tusigala nga tutudde Kayanja ujja n'agamba Daudi naawe oli musiru n'olaba emmeeza entebe ng'eri ku mmeeza n'ogirekawo okuva olwo sikyagala kubeera musiru ne bwe nsanga ekijiiko nga nsinze nakisudde sibuuza ani yakitaddewo nkijjawo bujja nenjiga ebintu bingi nenjiga okuyamba abantu nentandika omufumbira emmere era abakyala abaali awo ebiseera ebyo ne bagamba nti n'abagamba temuddamu kunfumbira kintu nina omwana wange anfumbira awo mbadde njagadde otangaze omuvubuka ali eyo ayayanira okuweereza okufukwa obuvunaanyizibwa obwo wabwewanga teryampadde teryaŋŋambye nze nakiraba bulabi kyakkola nenkikwata nentandika era n'okutandika okufumbira Kayanja namufumbira bufumbizi kubanga basinga obunyi tumanyi bavuma tugamba kati oyo olaba mfe kyokubera awo akole ali awo mbu aweereza musumba alongosanga akola ki babulire obulungi obuli mu kintu ekyo obulungi obuli waliwo ebintu bingi byofuna waliwo kyofunamu oyinza obutakiraba nti okifuna amazima mukyala Dayina olwaleero lwenkiraba nti ebintu byennaku ne kakati bwembyoebintu bwebito bwe biri era kubanga vision ya kanisa yaffe egamba go out and organize. Find anything you can do for God and do it. Kumbe wali bali bakuteekateeka bwe bakuvuma obusiru magezi ne gajja kati byonjogeza kati ntandika okubijjuka nti bwe ekito kyatandikireeyo kati era nze ewange njagala kubeera organize nyomba nnyo kubeera ebintu nga biri tebiteredde lwaki tebitereera munange. So you are planted for that specifically to go out and organize. Find anything you can do for God. Not what I'm crusade musumba serwadda zenga sagana kubeera katuuti jala kula kiki tateredde kiki tukutege kola tutya ayo kankivaeko neva za Katonda tugenda okuvaawo nga ntandise okufumbira musumba Kayanja n'abuuza simanyi bwe natandika kufumbira simanyi bwe byajja nangamba abuuza ani afumbidde emmere eno kubanga mukyala Kalooli Charles yali abeerawo nga yafumba emmere efaanana bwetyo ne bagamba ani afumbye ti Dawudi agifumbye atya kweri nampita nanga nze ngifumbye kati okuva ntaka okufumbira Kayanja abakyala bonna abaali baleetanga emmere Kayanja talina mukyala n'abagamba mulekerawo kundeetera emmere kyemba muteeta kiri ekintu eki mundeetere keeke ne soda omwana wange byatasobola kufumba naye ebirala byonna nanfumba ekyennyanja awo ng'oli kutapinga mafuta nga nfumba ekinyeebwa era genda obuuze musumba Kayanja ani asinga okufumba ekinyeebwa mu Uganda era buli gwakyogera olwaleero what are you talking about? Genda omubuuze siriyo genda omubuuze ani asinga okufumba ekinyeebwa tulimubuuza we tuli batumukyasiza mugendeeyo nkankubuulire twafumba baali baagala nnyo ennyama y'ente eno ennyimpi ezo nga bajagala basula mu busuuzi mu mazzi ne baga tebafumba kati gwe kambuuze gw'okufumba wakuyigirawo simanyi ebintu by'otandika okukola obiyiga okola. You learn as you're doing stuff. Bible eno togiyiga nga onakugisoma n'otandika ate kankubulire otandika walolo yaŋŋamba gogenda okufumbira abazungu naye nga nti wangi nti abazungu bajja gojjo bafumbira n'emmere yaabwe tomanyi gye bali nafumba lumu nensiika emberenge nenziibwako sukaali katujja kubuzi for break omusumba bannange this time Shadraka producer nja kunfunira more time tulinga ngo tukali kutandika kwa katujja mu break kabiri tuire tutandikirawo tovaawo.
Yes, mumbero tineyo musumba sebufu tukatambula ne ali twinonola obuvunanizibwa bwe yaweebwa nti n'essaawa eno kyeyakola emyaka akobya wa mu kinana na imeka nti essaawa eno n'ebimu ku bintu ebiri kujja nga bikola kibi bimu preparing nti yaye amaanyi ago abantu koba nti tapping to the anointing olowooza nti odda kubaawo katonda ayiwa mafuta gagemo oti no, he brings people in your life and he uses those people to make you ekyo kyayenda okola eki obe yeyagaana omusumba Kayanja ebyo nebenda byali kwogera nti omusumba nga bwe yamuteekateeka kati afumba mberenge nsiike mberenge nziyemu ki nziyemu sukali abazungu bakuba endulu bali ekibbo kateba kibye bali emberenge bali balabanga kyakulya kipya ekyomunyu ekyasukali kati onenjiga ti ekyo nabyo bibeeramu osobola okukozesa obwongo obwo lumu yaŋŋamba njagala kunsiikira amagi netogasiisa butto njagala ogasiikise mazzi nenga nti wangi nenga ngasobola neŋŋenda nensiika amagi naga nti yewa mumagga oli mulungi omanyi okufumba kambe bw'obanga okola ekintu kikole ng'okitunuulira wuliriza teekamu obwagazi kyenasinga okwagala negwolikikolera negwokikolera muveeko kola ekintu kyo kinyirire nze saagala kukola kintu bandabe kola ekintu kyo kinyirire kyenasinga okubeera kyenjigiriza abantu bw'oba oyagala okutereeza omulimu gwo gwagale just love what you are doing bw'okyagala ogenda okwekanga kubanga munda muffe mulimu creative mind ekimuffe ability eri omu ogenda okwisanga ebintu bikoze bitya nga byekola nebyekola munnange ndi wakayanja nebaza Katonda kati waliwo omusumba omubuulizi w'enjiri ajja ejjinja nze ndibwe byange nfumbira Kayanja essanyu lingi nnyo mufumbira ntegeka kino ntegeka kiri batanze nakumpisa mukulu w'abakyala Lubaga kubanga nze nsinga okufumba nga ntereza ebintu nga bintu biterera nga bajja ne bambuze nti kiki kyofumbira muzeyi Kayanja tutasobola kufumba naga mujje mufumbira ombalage ku mulembe guno singa bagamba nti wali okozesa ddogo mwemata mwabirowoozangako ku myaka egyo bitebyaliwo kubanga ennaku zino tulina baziyita batya witchcraft prayers n'omuloga n'abeera nga buli kyofumba n'ekiba kibi gwe kikyo kyawe lumu nafumba emmere ya Sande nanga nti buli muntu azze ku kyaki alina okulya emmere ate nga tampadde wadde 10 olumu nga tampase naga nti sebuufu tosiriwala abantu balina okulya emmere oba mpadde sino batakatingane n'okuyiiya nengenda mu katale nenkola emikwano nenjewola nenjireeta kati lwafunye ssente n'azimpa bakubanja mmeka nengenda nsasula naye nga emmere erina okubeerawo oba njagala nga lwesande tewali muntu yaregisitanize tagenda kuli naye bantu bonna yaŋŋamba yava mu kyaki Daudi buli muntu ajja wano alya emmere alanze ku kituuti kati nentandika kati manyi okufumba amatooke nenganyiga bulungi nze saafumbako buwunga bino goyo buwunga ate sifumba mmere ya buveera bino buveera bagatika buveera bateekako mmere eyo emmere mbi nze njagala nnyo emmere y'endagala kati ng'olwesande tugenda kubeera ne homecoming abaana bajja wano ku kyaki ewaffe abaana bajja tuva kusala ndagala twagala mmere ya ndagala teri buveera bannange mbayise munnange tufumbye tukoze emirimu nkoze kati omusajja yajja okutandika eno ejjinja teyajja kubuulira njiri yajja kutunda mu dduuka lye bayitanga best quality ku Main Street awo ova ku poliisi awo tuwadde tukyalewo musumba nze nvuddeyo navuddeyo nzize eno nze mu buweereza kati bwanjiri otuuseyo otya nzija nti nzija omusajja azze okubuulira enjiri atandise okukola ebintu agenza asabidde abantu bawonye bamuyita Mwire Mulondo bamuyitanga Sansui linnya lya amplifier kati yayogeranga tugule amplifier gye bayita Sansui ne bamutuuma Sansui kati ze bampitanga Daudi ow'omu kisenge walingawo Paulo kamyufu ayambalanga empale myufu
walingawo Paulo Kalanga ng'akuba ennanga mwali mu describing mama yake kati Sansu yajja ejjinja kunoonya mirimu kubanga erubaga tewali akusasula oba yagufuna atya rest in peace simanyi sinza na kumubuuza najja ejjinja kati akomawo e Kampala agamba Dawudi gwomanyi ku Bayibuli jangu ogenda onnyambeko ejjinja tubuulire tusomese abantu kuba nze simanyi abantu balokose simanyi kyakubagamba ekikulu kya byonna ye yali wakuloko abalokoke okubabuulira ekigambo talina kyamanyi nva kaliisiza okutegeka tugenda mu crusade olw'ekisandoozo ekyokubeera Rubaga kikoze eki kiweddewo kayinja omusaba ebintu takugambira kuki nga nawe owulira byokufumba obikooye n'oteekawo abantu abalala era bwe namugamba nti ngenda mu crusade yali takkiriza nti nsobola omulekawo najja n'ava gye yava kulancawo n'ansanga nga ngenda neyeewuunya nnyo nti how can David leave me here ani anandabirira ekyennaku zo kyetuyita church prostitutes boti wetutulwa nti benze ovudde mu church ne beerabira nti wano ekisa kya wano kiba kiwedde okuteekateeka kwa wano kuwedde kati ogenda ku ddaala abaweerezi kyo tukimanye si nti omuntu aba akyuse naye bw'oba ng'otambulira mu Katonda ng'okola byayagala ng'omanyi nti yakuyita bw'aba akusitudde wano n'amuteeka awala ate naffe abasumba tugaane kuteekawo ntalo era yali eno waliwo abasumba babiteekawo egamba ono n'ava mu kyaki eno n'addamu eri omuntu oba oligoberera Katonda akujja wano n'akuteeka wano olw'okubanga aba akuteekerateekera kuteeka ku ddaala eryo lyawulira nti lyolina okubeerako tojja kubeerawo kawokka mulimu ababeerawo nga bya planted to be there ne wabeerawo bali ng'oli alina okubaako ng'ate omulimo gwa Mukama gwakutegekedde nga gwate munene n'okusingako wano nti kati okuze ng'omwana omuto okuze ovudde mpi wano ogeze mpitu wuyo secondary wuyo university wuyo graduation wuyo mulimo n'obuweereza bwa Mukama w'ekyobo era kyekyo kusaawa 2 ez'okumakya paka saawa 12 ekitegeeza kati bajjeko kati ziri mmeka tuli mu Shadrack amanyisa kati ekitegeeza mujje saawa zino kuwa Oasis of Life banaye mujje ekyenjawulo gyeki omusumba atuyise nze wange ndoza ngenda situla family enamba kitwale mujje entebe tumaze ozitegeka biki benyine ebigenda obeera mu tugenda kuyimba tugenda kusanya tugenda kusala keke waliwo keke ya madala kumpi bamekamba ganabera kikumi ngamawanvu emmere okusanyuka okwejjukanya ebintu byetuyiseemu emabega byonna and by the way bana abali kubona Baba TV amasanu ago mubaamu abadeliveringwa oyinza okuba nga wasaba wabivaako ayi okwidde okumiti oyinza okwagana omuntu ng'omusumba ono wamugema bwa mungalo ekyamagero kyo kyayiddiraawo oyinza okuba nga okwemba bali kwemba wasumuluka oyinza okuloza nti okuba mu kyakiyo gyojja okuba nga osumulukirako ngaye ng'ate amafuta Katonda yagawa muntu wundi olwaleero tuukayo obona ekiriyo Katonda kyakuterekeire mu beroti neyo tuze no munange sanswaze anonye asanze e Kampala nakwata bukwasi Bayibuli yange n'akasawo kange nenzijja nintandika okukola kyokusomesa abantu mu 87 Bayibuli yabagamba nti waye mugende temwina kye musitulamu natutandika nintandika okusomesa abantu byonna bye nali mmanyi n'omwoyo n'ayongerako olwo muli basomesa mutandise kyaki kanisa etandise yali awo kumpi ne opposite ajipu yali ajipu kati shero awawo bwagenda okuviira eno wali olwedde obuulira oba okuwulira nga n'okuwulira sibuulira ng'antula mu ffumbiro era bwe nali Rubaga ndikirako ebiseera bitono nnyo naye ng'ekitabo ky'okisoma Bayibuli yange nga ngisoma ngimanyi ngitegeera Luzungu ndutegeera Bayibuli njagala yiseemu wagenda okuva eno okudda eno ng'oli ku muliro nga mmanyi ekyokukola olimanyi ekyokukola ate n'ekirala Bayibuli Diana kankubuli namwe abatuuliza Bayibuli kyekitabo kyokka mu nsi kyogenda okusoma nga yakiwandiika wali akutegeeze byawandiika kyekitabo kyokka kati bw'osoma Katonda akubikkulira ne bw'oba tobitegedde omusaba n'akubikkulira ogenda okwesanga ng'otegeera kyayagala tuzze wano tusomesezza abantu Diana nafuna obuzibu nga nzize wano twagenda ku source of the Nile. Tugenze ku source of the Nile. Mugenze kola ki? Kusaba twamanyira nga okusabira mu solitary places. 87 source of the Nile gwali muddo mwerere.
tugenza okusoma kusaba tumaze okusaba omukulu mukwano gwange were mulondo nangamba nti otya amazzi nemugasigatya nalinnya ku byuma tuli baana bato nalinnya ku byuma ebyo sijjukira balamu naawe 87 813 sagala kumuzikiriza myaka 16 okyali baby tutambudde ku byuma atambudde ku byuma atuuse wali atudde ku byuma byali waawo atadde ebigere mu mazzi gawuuba amazzi gatambula nanga nti otya amazzi sigatya nenzijjako essaawa alinako essaawa nenyagala nnyo essaawa era noza senvusa kinkuuma essaawa nenjiteeka wali nenzijjamu ebitambuliisho nembiteeka wali ne bayibuli nentambulira ku byuma kuno nentuuka wali waali nentuula wansi nemuga nti wange kanzireyo nno ne bayibuli tusomereko ebyawandikirwa kubanga enjiri gye tugenda okubuulira egenda kubuuna ng'amazzi gano bwe gatambula n'enjiri bwe egenda okutambula ntambula nzirayo nenserera nengwamu nagwa mu soosi bwengwa mu soosi mu mazzi awo wennyini ku byuma nagenda munda muli nenga nti mukama nzija gy'oli kati munda muli nendowooza nti bwensamba nja kulinnya ku flowa yaki y'amazzi gano nkomewo simanyi kuwuga nensamba bwe nasamba bwe nakomawo natomera kyuma nenziramu nensamba bwe nkomawo kati olwo sikyayimiridde olwo neebaseemu bwe nti kati nengera ekyuma ekisiikiriza ebyuma byali bibiri kiri ekyuma kyenagwirako kiri eri kati kino kiri wano bwe ntunula eno ndaba kyererezi kati ekisiikirize ky'ekyuma kino kyokka kyendaba nentandika okulwanya okukwata ekyuma ekyo mukwano gwange wire sansu agenda okutunula emabega tandaba nakuba enero nti Dawudi afudde najja bw'atambula bw'ati n'alaba obugalo kwokukwata wansi bw'ati ansikayo bw'ati olw'okuba ate nali muzito ku ye ansikisa maanyi ate yali agwirayo sayidi eri nze neneekwata ku kyuma nenywera nansikayo nenvaayo netugwa ettale tetumanyi kibaddewo tulyaza tugudde mu kadiba ka bulijjo omusajja asaawa yajjaawo n'atugamba kati ndi omuddeeyo eka ayogera luswayiri netumuga nti akatumalo kala nanga nti ikazimu nalyoka adduka n'alinnya amadaala wali emizimu n'agenda kati tuddeeka abatukomyawo eka ekiseminti kiri kyenagwirako kyankolobola wano kati omwami yatuleeta mwami Ddongo nangamba obadde ki nanga ate tewali buzibu tukeeka twalina omwami omulala bamwita Nelson Kirya yafa juzi kakati najja nangamba ogudde mazzi nankwatako bwankwatako ndi esa ni mu t-shirt ekipale kya wuulu sinnabakala naye ambuuza oguddemu nga takkiriza nenvaamu kati bwenvaamu netudda awaka tumaze okkala tudde mu kayumba kaffe awaddonga awo nemugaa tukuba ekifaananyi natukuba ekifaananyi nga mukyatemunabakala twamaze twakaze twakalidda omusana gwali mungi twakala tudda awaka ali natubuuza kati Nelson naddukawo n'agenda agamba Ddongo nti awo Dawudi agudde mazzi n'agamba nti kituufu tiye najja nangamba nti ogudde mazzi nti n'atandika okukaaba n'agakayanja nandimugambye nti ensisi netukwata ffenna namala emyaka 2 nga situnula mu kikopo ky'amazzi nga ndowooza ngenda kugwamu era kyalina munywa nti okunaaba mu bensani nga ngenda livansi it was horrible okuva olwo kati nabuli kati nkyogerako neebaza Katonda teri yali angudde mu soosa awo n'avaawo bw'aba yali avudde wajjambuli Katonda era yampita mu jjinja neebaza Katonda tutandise okuweereza butambudde ebyamagero bikoleddwa era simanyi tanaba kumbulya nsonga lwaki nyanzijayo ensonga lwaki sinaba kuva jjinja bwali bajimbulidde ndigenda kati kyova olaba nkyaliko wano ejjinja era wano wasa n'omukyala
n'ebintu ebisinga togenda kuvaawo windi kuba kati wawona gwe kawonawo waawo kyamagero kyamaanyi era neebaza Katonda kyenvudde nkugamba nga ntandika Katonda yampita Jjinja kambe sajja buzzi seereeta era kati ngenda nkikakasa nti Katonda yampita mu Jjinja n'obuweereza bwe nnina kati buyise mu mitendera mingi okutomerwa kudde eno kubulwa okukola ki kugaanibwa naye mpulira nti Katonda yampita wano era mpulira bwemba ntandika okusomesa nnyumirwa nnyo okusomesa abantu okubuulira abantu okukolera abantu okubayamba kubawa ebyokulya kubanga mbasomesa ebintu bingi mbayigiriza okukola tukola nina faamu nina ente si nnyingi nnyo nkola yogati nkola ice cream mbiyigiriza abantu nti you can use your hands ate neweeyamba n'oyamba abantu abalala so ekyo kyo neebaza Katonda so mu buweereza buno bo neebazaamu Katonda nti Katonda alina gyanzije ate sinnaba kutuuka gye ŋŋenda era kyova olaba nkyalina okubeerawo ddala kati kyaki gye tulimu eno tugitandiseewo ddiho ekyaki eno ministry eno ddala kuba nze by the way embadde sinaakuwulira some of the testimonies nze okutandika okutegeera Katonda okumwagala nnyo was a oasis of life nomanyi ekyanjagazaayo music ali muli ng'otuuka mu kyaki eringa nga byabazungu olwaleero wali nkugambye nti olwaleero jangu owulire ebyaluli jangu owulire ku luno ku oasis of life tugitandika 9 August 11 okuvuta mu bintu bingi omanyi waliwo abantu abagamba nti ekyaki eyo basinza nnyo bayimba nnyo bannange mubeeramu gweoyinza okuba nga si interest yo okuyimba okusinza okukola ki naye mubeeramu interest ey'omulala ate ng'ekiseera kye kyekyo bwe twawuliranga okuyimba okwo kusinza okutendereza ng'ebyuma ebivuga ebikola ki ne tugamba no we should know God yes ewaffe twakula tumanyi Katonda naye ate waliwo omutima omwana oyo gwagalwa n'agamba nedda wano eno kyaki kati wano babadde basabira ffe katudde wano n'owulira nti abazadde nti omwana waaba alina waawulira waayagala wadde gw'oli wano kasita onoonyereza n'olaba nga kyaki gyali genda munungi nga teriiko buzibu bwonna just let that child go waffe olaba fe omukadde twali tubeeranga Walukuba naye nga tutambula okuva Walukuba paka eno ne tujja ne tusaba naye nga bwe tuvaayo okuddayo nga naye alaba nga tuli banjawulo okuva wetu era nga wetubeerawo obuyimba bwe tuyimba tetuyimba zino za nsi tuyimba zino za Katonda za mwoyo so munange today come and join us olwaleero era twebaza Katonda nti nze ndowooza kyenvudde kugamba nti taata yayimbanga n'entuula n'empulira oza ye music eyali transferred okuva olwo paka olwaleero kubanga pasita muyimbi pasa bwabeera omuyimbi ateeka okuba ayagala okuyimba njagala nnyo omuntu ng'ayimba bulungi saagala nnyo omuntu ng'ayimba afulatinga ate njagala nnyo omuntu ng'ayimba live tuyimba bayimba njagala nnyo omuntu wakuba endongo oli ayimbe kati asobola okukola kyonna kyayagala ng'ayimba live era kyova olaba olwaleero mujje mulabe what live music is nga ebintu si byakanika si byakugira ki mujje tusinze Katonda mujje tulabe Katonda nze Katonda bw'amala okutuwa ekisa ekyokutandika oasis of life mu ekifo ekyo baali bakiyita Jjinja Miracle Center. Miracle Center eweebwa ekifo erinnya ewaweeri weeweebwa ekifo kyalyo bwebeera Jjinja bagiyita Jjinja Miracle Center kati olw'okuba waliwo Jjinja Miracle Center endala eyali ku mayiro 2 eyamusumba kaawa kati eno nga bagenda giyita Jjinja Miracle Center ekizimbe bali bakiyita Odiani kati nga Odiani tulowooza kitegeeza tugenda mu dictionary tugamba Odiani kitegeeza ekifo eky'ebyamasanyu netugamba nedda tetujja giyita Jjinja Miracle Center ebifo ebyamasanyu tusabe Katonda atuwa erinnya netusaba Katonda n'atuwa erinnya lya Oasis of life. Yeah, really it's a beautiful name. Never only will it see something new. Mu bumpi tujita Jim Cool. Jjinja Miracle Center, Oasis of life. Jim Cool. Kati
ne tutandikira awo Katonda alala okatuwa vision yaffe n'agituwa yambuuza ekibuuzo okufuna vision eyo meeya wo akumanyi ekibuuzo ekyambuuzibwa nga nsaba meeya wange amanyi anamanya atya nga ndi mu kyaki kitegeeza nina okubaako byenkola meeya ntegeere kati atugamba nti go out and organize. Indeed, you've done your work by the way. Kati kufuluma era keep ginger clean twagitandikira mu kanisa wow. Tandika okulongoosa amakubo ne tulongoosa awo ne tuyita meeya twali akabalagala kuulu nga tumaze twanyamu obulungi asoma tugenda kumuza part 1 section section part 1 oba section what mathematics yo twamubalanga batekawo italics 1 then 2 nenga tuli question 1 yenyeyo kati je tuliko musumba tusigaze dakika ntono nnyo twagala tuwulireko tuweeyo ekigambo ekyawandikibwa Bible gyosobola tuwaayo kati saawe Mukama nga akikuwadde ekyawandikibwa omulabi wa Baba TV nga atambulira ka Yohana sura 5 Yohana sura 5 weesomere na ojja kwesomera alina okuyiga osoma Bible bw'osoma okuva ku nnyo olusooka paka ku lw'omusanvu waliwo omusajja Yesu gwe yasanga ku kidiba bw'amusanga ku kidiba n'amubuuza oyagala okuba omulamu ekidiba ekyo kyaliko abantu bangi abalwadde kubanga malayika wa Mukama yajjanga n'atabula amazzi ag'omukisa n'agamba nti buli ayasookamu okugwamu yakola ki yawona n'amugamba nti nze ndi wano tewali ansuulamu n'amubuuza nti oyagala okuwona n'agamba tewali ansuulamu n'amugamba situla ekitanda kyo tambule Yesu alina ebintu byakola mu ngeri ey'enjawulo ebintu eby'enjawulo byakola byebyo bulijjo malayika yatabula kati Yesu azze ku mulundi guno mukazi gwe musajja gwe Yesu azze mu ngeri ya njawulo n'olw'ensonga eyo Yesu akuyambe otegeere nti osobola okuwona singa abalala bwe bawonna gwasobola okuwonya mu ngeri eyo gwenga omuntu kyemmala nakyo kiri bwe kiti Yesu Bible egamba bamubuuza owonye otya ku lunaku lwa Sabbato naganze simanyi omusajja ngambe bugatto kwata ekitanda kyo tambula ogende naye oluvannyuma n'amusanga mu yeekaalu n'amugamba toddamu okukola ekibi ekisinga obikiremu okola ki okutuuka kiba kitegeeza bw'osumululwa tobula ddayo mu yeekaalu osome ebisinga obungi teyanze gemusumpa Mukama bawomukisa amina sibula kubalikola baba bannange Mukama bawomukisa amanya gange Pastor David Sebuufu gwayambadde mu ssina ly'okweriri nalyo liggumivu mbaaniriza mbaagala nnyo mbaaniriza olwaleero twatandise dda saawa 2 paka saawa 12 ekyemisana weekiri mujje tunyumirwe abaana bakiyise homecoming they are coming back home abantu benjigiriza benyambye emyaka egyo gyonna okuva 87 bajja wano okutulabye Katonda kyayinza okukola Mukama bomukisa amina tuyanze gwali kulaba Baba TV program tubisaka ekibumba ekajera mu maiso katwetole mu katono kati kabiri twire n'ebindi tova